obuzibu tubisangawo bakitaffe nga babitukolera nga tetuliiwo, bajjajjaffe nga babitukolera nga tetuliiwo, n'obisanga nga kiri mu famire. Tosuubira nti ogenda kufuna ssente, kubanga gwogera gujja ne guyingira mu nsawo za musawo moteeka wandibadde ojja ejjamba mu bizinesi omuseefu yo. Bwe wandibadde oyogera nti obugagga we wandibadde bwogerera, kubanga obugagga bwogera. Obugagga we wandibadde bwogerera, ssente we zandibadde zoogerera nga omusayi gwe gwogera. Okugeza bwe tuddayo mu Bayibuli okubaakinga kyenjogera, okuddayo mu Bayibuli Katonda ajja ayita mu lubereberye agamba Kayini aliwa muganda wo. Kayini amubuuza, nze mukumi wa muganda wange? Katonda amugamba, omusayi gwa muganda wo nga gunkaabirira. Kitegeeza omusayi gulinnya gwe yandibadde planning oyagala kufuna visa, simanyi oyagala genda bweru, onoonya kino onoonya kiri, omusayi gugenda ne gwogera mu kifo kye wandibadde ogenda, ne gweyanjula mu kifo kyo, gukulemesa, gukwata ne gukutaayiza okukulemesa. N'abanyumiza story ku Gayaza Road okwo, omwana omuwala eyali ava ku ssomero gwe baasiba emiguwa emabega ne bakutema gundi n'akafaliso ke n'akadomola, ne bamusimira ekinnya, ne bamuyiwako enkokoto nga mulamu, nga bamusibye akandoya, yali talina kyakoze. Kakati buli eyali mu lukwo olwo olaba kati omwana bamukola bwe batyo, naye abantu abakifunamu oba obulumi ababufunamu bangi, to the extent nze namulaba omwana oyo ng'akaaba naye ng'agenda asamba piki, zino emmotoka ezitambula ng'azitaayiza ng'azitegula. Kakati togenda kusuubira luguudo olwo abantu okulama, obubenje bujja kubanga obubenje. Omukanya gamba omuzimu gwa gundi tebagujjaawo, olaba ndowooza baamuttira simanya baamukoonera awo, omuzimu gwe tebagujjaawo. Naye njagala nkukakasa emikwano, ne bw'obanga walagira bulagizi, bino abasajja bebagamba nti olubuto, wafunye olubuto, kwata sente ogenda oluggyemu era nzise, oba otidde ddala obanga akutte akambe n'osalako omuntu ensingo. basajja nga bateesa nnyo bati abamu bangi, naye tebamanyi nti omusaayi gubaliko. Omusaayi guyina emimwa, gwogera, gusobola okwogerera ne bagoba ku mulimu. omusaayi Essebo gwogera ekitundu ne kigaana okukula, kubanga nalaba ekitundu kiri eddoboozi lyanga mati ekitundu ekyo tekigenda kukula kubanga omusaayi mweguli. Babakola batya ababbi bano? Babookya. Omuntu afa mu bulumi ng'akaaba aleekaana, ekyo agenda nakyo. Ne bw'obanga gira n'otunulako obutunuzi bw'odinaka kiri kigwanira okukitta kiri ose. Ebintu by'omwoyo birala nno. Ebintu by'omwoyo osobola okwogera ekigambo ne kimbaako, yedde nga tolina namaanyi, yadde toli yadde musumba oba muki, noba oli mu lubaale, oyogera ekigambo ne kimbaako, byebintu by'omwoyo. Oyogera, olunaku lumu waliwo omuvubuka yanyeeza, naye n'ekipande kye namugamba okunkolera nanvuma ng'amaze nakyo emyezi nga 8 naye nga muwadde emitwalo 10, nanvuma. Yali anywedde, nempulira nga njaka, nempulira nga mbumbujja omuliro. Nali ngenda kumugamba ekigambo, naye nkulayirira mukwano gwange gwalaba, amazima ga Katonda yali agenda kulaluka. Mba kimugamba sitaba kubanga omwoyo gwannumiriza oba omwoyo wa Mukama yannumiriza okutakyogera. Bantu bangi betugambye ebintu nebibabeerako. Bantu bangi wowulidde ennaku ng'akoze ekintu n'agenda n'agwa mu kizibu, sijja kigenda mu maaso ekyo. Naye njagala nkubuulire gwe wenna, omusaayi osobola okuba ng'otambulira mu bulamu nga tebutegerekeka, naye nga musaayi guli mu famire gutambula. Jjajja wa myaka emeka lwo famire banyumiza omwana yayomba ne maama n'agamba ye kyana gwe ye oba lwaki nakuzaala. Omwana n'akwata amazzi olw'obusungu, n'akwata amazzi mu kabinika n'agayira maama mu feesi. Maama yalina pressure n'agenda n'afa. Kakati famire eyo
mu layini ya taata kubanga taata ngenda kwogera ne ku kye bayita enzigi nti tulina enzigi zetweggulira nga tetumanyi oluggi lutono sitaani kyakunoonyako kintu kitono nnyo bwe kiti sitaani akunoonyako era yatambulira ku Yesu emirundi n'emirundi naye nga kyamunoonyako kintu kitono bwe kiti abafalisaayo n'abawandiisi baali batambulira ku Yesu naye nga kibamunoonyako nsobi era nga gye bagala owandiika kaakati naawe gw'omuntu Katonda gwe yatonda sitaani akunoonyako akantu katuli katono bwe kati ayingire kantu katono nnyo bwe kati apenetratinga ayingire naye bw'ayingira omusota ogw'okubidde ebweru tegwonoona bintu mu nnyumba naye omusota oguyingira mu nnyumba ogenda kwasa TV ogenda kukuba ebikopo ogenda kutemaatema ekitanda otoddemu ogula ebirala ogutte naye ng'oguze ebintu ebirala so njagala mbabuli emikwano omusaayi ogwo nayo ndagaano ekwerippako endagaano ekwekwatako bweti kubanga natunulira ekyalo kino omusaayi guleekaana Mukama ŋŋamba nsabire ekitundu ate nange nenenya ku lwa relative wange gwe saamanya gwe saaliko nti twatulako naye tunyumye tomanyina gye baakubira mubbi simanyina muntu baamukuba batya naye Katonda akindeetera ndaba nti baakuba ababbi okitegeera kati kambabulyeko ekirala waliwo omuntu omu mu kitundu ekimu kikino ekyanneewuunyisa omwana omulenzi yajja adduka nga akutte ensawo yagamba wuyo omubbi anzibyeko essimu kati abakyala abaali mu katale nga baleekana bagamba oyo ye mubbi oyo nga bamanyi oba bakirowooza bulowooza nti ono ye mubbi kati nga bamanyi nti ye mubbi omwana bu seconds nga yamubbi adduse akutte ensawo y'ono adduka agamba omubbi wuuli omwana ono ne bamutta be batubbira ddala n'amutta naye abantu eri gye bamubbira bajja bagoberera batuuka ng'omwana bamugiza omutwe omusajja yakwata kyadikowa n'akuba ku mutwe ne gufuuka ku capati bwe guti akati oli kyava gamba bannange musse omwana ate gwe babbye kati njagala weeteeke mu bigere bya Katonda njagala weeteeke mu bigere bya Katonda alagidde nti yoyo omubbi osobola omuleka akale Katonda akale alina ekisa kingi naawe weeteeke mu bigere ebyo omukazi nze ekinnuma bane abantu bafa mu bintu ebitategerekeka naye fe ababeeri yes omusaayi gusigala gwogera era ne maaso ga Katonda guleekaana togenda kusaba sala eyitewo temugenda kukola kintu kiyitemu olw'omusaayi ogwo kati omwana oyo akaaba omusaayi gukaaba mu maaso ga Mukama emikisa gyendibadde giyita ne gipenetratinga ne gijja mu famire y'abaana bo babeere bulungi amazima ga Katonda tebagenda kuba bulungi omusaayi guleekaana n'okusinga ekintu ekirala kyonna omusaayi guleekaana n'akasente ke wandibadde ofuna mu bbanga ttono ng'oli agame n'ettaka osobola n'okuba n'ettaka nga ddene nga lya bbeeyi n'ogamba ngenda ditunda okanyaga ettaka eri basuubiza bajje naye tebajjavugira omusaayi olwoza tegwogera kikwasa ennaku naye obuntu obwo obutono ne bw'oba ogambye bugambi nti oyo agwanira okufa kibadde kimugwanira oba osse Katonda tatunyenye olunaku lumu Katonda nafuna eddoboozi nga liŋŋamba omwoyo mutukuvu yali annumiriza nga ŋŋamba nti ebintu ebinene tobikola era weewaana tobba toyenda tokola kino tolya bisiyaga tolya nguzi naye weewala obuntu obutono bwe butuddugaliza engoye obuntu obutono bwe butwerippako ne butunyweza bwe tuti njagala mbabuulire oli munnabyabufuzi abaana b'abantu bangi balugenze lwakuba ggwe
omusaayi ogwo gwonna gugenda kuba ku mutwe gwo. Togenda lunaku terugenda kukyobeegande, bagenda kusimba mu layini mwogenda okusimba nti ono ye yatutta, ono ye yatuttisa. Olaba n'okuttisa omuntu kisigala kijja mu famire. Omusaayi gwogera, omusaayi guwunya. Kugambye omusaayi nyimiridde empanisa emikono maze okulaba ebyo byonna, omusaayi nga gutandika okuwunya. Kyokka gwe tobimanyi na kubimanya, tobiinaako yadde akakwate. Ekirala mikwano, ngenda kwogera ne ku nzigi nga sinayogera ku luggi lw'omutwe. Wali ombuuziza ekibuzo ky'omutwe oba lwe mansookako? Tusooke oba omaliriza omusaayi tukwate ku kaliko badde ogambye wadde olina kyogambye awo ekyoluggi. Abantu bangi ng'ekikusumbwa waggulawo oluggi olwo, yali mukwano gwo n'akutwala ku ssabo, yali mukwano gwo n'akufunira omulenzi, yali mukwano gwo n'agamba kola bwoti na bwoti, yali mukwano gwo, yali maamawo, yali taatawo, nga yakola akantu katono naye ne kakugulirawo ogujja ogunene gw'otasobola kweggalira. Nga bw'otasobola kukwata geeti bw'omu nga geeti nnene kujeggalira. N'ensi y'omwoyo bwetyo, abantu bali mu baba basibira mu gukomero ogunene nga talina na bwavaayo. Amakomera mangi kyenyiza okubagamba mikwano, naye nga tosobola kwejjayo, naye nga alina okuyamba ye Katonda okujjayo. Abantu bangi njagala mwegendereze mwenna abali mu kutulaba nti obuntu obwo obutono obwo bwe buggula enzigi. Olunaku lumu mabegako kamba buli engereza ku bulamu bwange ddala, mabega ddala nasinkana mukwano gwange muwala, mugamba ojja kujjako ewaka tunyumyemu tunywe ne kacaayi nga byakusaaga. Mba ndi awo olunaku lumu yandaba nga nkomyewo ewaka we nali mbeera, ng'ajja akonkona ng'ayingira ng'atula mu ntebe nga ngamba bane nga nsanyusa okulaba oli otya nti bulungi biki, ne tuseka. Butubaliza bwe yagenda ekiro ndoota ng'ababbi bazze, nga ababbi kujjiddeko ne bbaawe. Baawe wali omumanyi? Nali simumanyi. Tuwamutegeera otya nti baawe? Anti nkugamba ebintu by'omwoyo byanjawulo. Bw'oba oli connected biseera ebisinga obitegeera mangu, kigenda okubeera mu physical life ng'olwedde okimanyi. Baawe nga ngamba si gwe watuggulidde oluggi, gwe wagguddewo, lwaki wamukkiriza n'ayingira mu nnyumba yo ng'ate mufumbo? Ne mugamba nze sina tetulina kye twakoze, yanyumiza bunyumya nekyayi saamu muwadde n'agenda yabadde apapa n'agamba nti watugguliddewo. Njagala nkukakase wayita ennaku 2 omukyalo oyo musanga ne bbaawe nga ye omusajja yennyini eyajja mu kirooto nga mbadde simulabangako. Nengamba yoono olaba enzigi ze tuggula, naye njagala nkubulya mu bbanga eryo eryaddako awo sente za bulanzi, kubanga buli lwoloota omubbi nga zze takuleka abaako kyagenda nakyo. Eba connection ng'ebadde egenda kukuyamba mu maaso agitwala. Okanya kulinda ye gondi yaŋŋamba akasimu, yaŋŋamba okunkubira akasimu nga tankubira bw'atyo. So njagala nkukakase nti obuntu obutono ne mu kwogera tuggula enzigi. Osuubiza omuntu okumuwa ekintu n'otakimuwa, olwo oluggi oba oluggudde. Omanyi mu Bayibuli omwo mulimu ekyawandiikibwa ekigamba nti bw'osuubiza n'otatuukiriza, Katonda atuma bamalayika ne baseeteeza kye wandibadde ofuna mu maaso n'otakifuna. Yes, okwogera luggi. Okugeza nsobola okugenda n'enjogera n'omwana omuwala nga njagala mwagale twagalane, n'omubuulira n'akuggalira ebweru n'atakkiriza, naye by'omugambye biggulawo oluggi ne biyingira munda mu ye. Bwe biyingira munda mu ye ne bifumbibwa,
ne biryoka bifuluma n'alyoka agamba it's okay tusobola okugendako ne tunywamu kacaayi ffenna. Olujja aluggudde naye ng'okozeseza na bigambo. Ne waba abadde talina interest gy'oli nawe nga toyina afuna interest olw'okuba nti olujja alukozeesha aluggudde. Ebintu bingi bakitaffe kambabulire bakitaffe abo bajjajjaffe baani bonna abaagenda balina enzigi nnyingi ze baatuggulira abamu baabayingiza nambusamize. Mulina ogusambwa gubafuukidde ogusambwa mwenna muloota ekintu ekyo mwenna mwambala bannaayi waliwo eyansesa atunyumiza nti ewaabwe baabatwala okubambulula balina ebitambo omufamire bonna naye mbu baabatuusa ku malaalo nti kwe batera okwambuliriramu be beetoloza amalaalo ga famire yewaabwe esaidi z'ekibuga mbu ne be beetoloza amalaalo ekiro omwezi gwaka bonna bali bwereere mbu ye yali muto agamba nti nendaba ekyensuti kya senga nga senga gwe nali ninaanye famire yonna bagitadde ku malaalo ekika bonna bali bwereere naye nga yagamba ajjukira kimu kulaba kyensuti kya senga mweyalaba yagamba nti sitaani ajooga sabo nga ffenna ne bataata bonna nga bwe baazaalibwa teri byakutya mbusimanyi ono maama mbusimanyi ono senga nga bonna babambudde kati nga bwe mwekoonako ebyensuti mulina okwekoonako bwe muti obubina nga mugamba tugoba kitambo olaba sitaani naye ng'eyatandika ekintu ekyo yali omuntu ogwo mu famire yagenda kuleeta ssente mbw aleeta bitambo mu famire aleeta ssente mbw aleeta ssente mu kika bafune ku ssente naye ssente baazirina naye nga tebeebaka ekiro buli omu misinde weekanga oliko akalimiro samigenge manya gange tulina Pastor Ronnie annyonnyola twasose ntwogera ku musaayi. Omusaayi agamba gwogera, omusaayi gukaaba, omusaayi guwunya. Ne oba ogambye bugambi naye omusajja kibadde kisaana okufa agamba obeerose. Abakyala simanya mbuto abortion biki oba osse muntu era ogwo guba musaayi guba gukuliko. Wano mu byensi tugamba oyina omusaayi mu ngalo zo. So tugezeeko okwewala embeera ezituteeka mu mbeera ng'omusaayi gutuliko era nga gutuwunyako. Then tugenda ku obujji bwe tweggulirawo oba oliawo nga tetumanyi ne weesanga nga akajja akatona kukoggudde ekyo ne kiyingira okukijjamu ojja kwetaaga ate ebyokukola bingi nnyo. So leka tukiggalire ebweru. Kakati ekizibu kye nnina kiikino oba n'abalabye bye balina ekizibu kiikino Pastor. Akajji kano neewala ntya obutaggulawo akajji kano because nze ndi muntu wemba kubanga mu Bible egamba nsobola wennyonona nsobola okwenenya n'ensonyiibwa. Wenneenenya n'ensonyiibwa akajja ako kaba kaggaddwa. Bwe weenenya n'osonyiibwa oluggi terweggala, oluggi gwaluggala. Bigambo bino bye tukozesa mu kusaba. Mukama nzigalawo buli luggi lwonna. Tolaba abakazi asobola okukusabira ga Mukama nekutulako enzigi zonna era nzigalawo buli luggi lwa mukwano gwange omubi. Ba ex bange bonna mbaggalira bweru. N'alyoka abateekako ekikomera. Akanyagamba sikyalina budde bwe naye nga already wayina gundi munda ng'omwagala. Oyagala okwogera naye ogenda okuwulya nga kigenda kikuvaamu aba yakuggalira. Ekyokubiri obuntu buno osobola obuggala buli weweenenya n'oyingira mu ndagaano endala ey'omusaayi. Ebintu byonna ebitusiba enzigi zonna ndagaano. Tukola obulagaano obutono n'agalagaano aganene. Endagaano entono zisigala zigejja ne zifuuka agalagaano aganene ne kikwata ne kikutaayiza. So endagaano osobola ogyejjamu n'oyingira mu ndagaano endala. Nabadde mbagamba nti n'omusaayi kye kimu. Omusaayi ogwenenya omala ogwenenya n'oyingira omugamba Mukama nsonyiwa
era weteekera ddala mbigere by'oli nga bwe yakaaba obulumi bwennyini bwe yayitamu ng'akaaba obweteekamu n'omugamba Mukama kituufu twatta tewejjaamu okuba taatawo ye yatta tewejjaamu gamba Mukama kituufu twatta omusaayi gwange gwatta omuntu n'ensaba onsaasire nsaba otusonyiwe mbubuulira wenenye gaye Mukama nti endagaano ezo nzifulumamu era nyingira mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu okuva ku olwo ebintu bigenda kutereera. Kale tukwate ku nsonga ya obutonde. Nsonga y'obutonde waŋŋambye obutonde bwatwefuulira. So obutonde naku lumu nina gwe nali ntambula naye tutuuka mu kkubo bwe tulinnye emmotoka tusanga enkoko eri mu kakubo mwe twali tuyita n'eremeramu. Enkoko n'eremeramu, yes, terina baana eri yokka n'eremeramu. Ne mugambo bangikuba nanga twagikuba. Kati ne mala ne netegereza enkoko eno nenga n'enkoko eno teremeddewo lwakuba nti eyagala kulemerawo ne waliwo kyennyina okusoma. Enkoko bwe yalemerawo n'empulira mu nda yange nti obutonde bwefuulira abantu to the extent nti n'ebintu bye tulunda obulunzi kisobola okwefuulira ne kigaana. Abantu balunda enkoko ne zigaana n'okubiika amagi. Okimanyi? Ne bagamba ebandyambi. Kati gwe ne bateekawo nti eyo ndyambi naye ng'ogiriisa. Ekyokubiri, omusana gukyayakanga bwe gwayakanga edda. Ensi tugyonoonye. Ensi tugyonoonye tutemye emisima miti weather ye neeyonooneka. Nedda ssebo. Okutema emiti kituufu. Naye omuti bw'ogutema gwafekitinga gutya enjuba. Kwe kuli solar panel zichaginga enjuba. Ye omuti bwe tugitema ne giggwawo omwezi teguyake. Waka. Obe munyenye zijja gaana. Enkuba tekyatonyanga bweyina kutonya. Season zikyukakyuka oli mmemmere leero ng'omanyize season. Akasana ne kalyoka kagikubira. Obutonde mikwano bwatukyukira kubanga bwe tutunula mu Bayibuli Adamu ye yaneeminga ye yawa ebitonde bino byonna amannya. Kitegeeza Adamu yali katonda of his own. Kubanga bwe nzija ne ngamba kino kye kigundi mba nkitondeddeko erinnya mba mutonzi. Katonda yamuwa obuyinza okubeera katonda kubanga tuli mu kifaananyi kya Katonda. Ekyokubiri obutonde bwatwefuulira to the extent nti ennyanja olwaleero zimira abantu n'okusinga bw'oyinza okukikkiriza nti olunaku teruziba nga towulidde nti ku Indian Ocean abantu babamize n'abaali abagaggamu abawulira nga bagenza okukebera eryato simanya lya Titanic era baamalizanga ennyanja ekoze eki ebeefuulidde era bafiiriddeyo. Ebyo byadda. Abantu abakafa of recent omwaka tegunnaggwako tonna bawulirako abaki abagagga bagenze nalaba ku mawulire nga bagenze okulaba eryato lirambula mu mazzi. Waliwo abakafa baali bataano bagagga n'ennyanja naye nebalaga nti temulina kye muli ne bamira. Ennyonyi zisiiba zigwa. Ebintu byonna byatwefuulira. Ettaka terikyatuwa mmere nga bwe lyatuwanga. Mwe muwoza simanya mbwe simanya ettaka simanya tulyonoonye tugize obucupa simanya biki. Ettaka terikyatuwa mmere. Osobola okusimba ebijjanjalo ne bikoozimba ne bibeera awo. Ne bw'obifuuyira ne bw'okola otya olowooza lwaki baleesewo embeera ey'okufuuyirafuuyira ebintu. Ate ng'eyonoona n'ettaka era eryongera lyonoona. Bafuuyira olw'ensonga baagala bukatekemu mu ttaka lino ekigimusa. Katonda yali yakikola nga kiri full packaged nti ettaka lino lirina kuvaamu mmere. Lirina kukola bwe kiti omuntu wange asobole okuba nga afuna kyayagala. Asobole okulya emmere, alya kalumonde, alya kaceere, alya ku bbiriŋŋanya, alya ku ki. Okitegeera ssebo
ebintu byonna byatwefuulira tetukyali mu control zaabyo. Olw'ensonga ngenda kwogera ku kyabakyala abantu ennaku zino abantu abavudde ku ngenda kwogera bwe nti ensonga lwaki abantu bayitiriza nnyo okuzaala emisota n'embwa n'ennyanja na biki, nti abantu twadde eri sitaani. Olaba maama agenda mu ssabo ne bamuwa akati, si kitonde si butonde, ne bamuwa enkoko ne bamugamba enkoko eyo gisalire wano na wano butonde. Kati osubira enkoko eyo okukolera ki? Kubanga gwe wagituuma, jjajjawo yagituuma erinnya. Kati gye weesize abantu bayina mu biwato byabwe bayina emitwe gy'enkoko, atambula gwekola ki? Mbugumukuuma. Olunaku lumu nina omwana owa boda yali anvuga nnyo. Olunaku lumu mugamba ntwalaako ewantu nga ntwala ntuusa. Bwantuusa aŋŋamba mugamba kwata sente mpa balance. Wali wa 2,000 n'anoonya sente. Kati agenda okebera mu nsawo eno agiramu ekigoye kyali kiri fane nga kiriko n'ekintu oba kyalinga mu mutwe gwa nkoko nga guli fane, kino ekintu ekibojja nga kiddugala. Ne mugamba mukulu kiki ekyo? Ne mugamba bw'obanga ezo sente zogenda okumpa sente ezo zisigaze. Nangamba ate gwe weereese ku boda yange, si gwe weereese konze ani andeese kino kyolaba. Ne mugamba nze bulijjo nkuyamba buyambi munnange ofune ku kyokulya okunvuga sinti nze nti ekintu ekyo kirina obusobozi obundeta. Kati abantu obwesige babutadde ate mu bisolo n'ebinyonyi n'ebintu Katonda ate bye yatuwaako obuyinza nti tubikozesa kati tubitwala nga bikatonda mu maaso gaffe. Okimanya ekyo? Omuntu ng'alina omutwe, ngambe nze waliwo omuntu eyansesa alina omutwe mukazi, alina omutwe gw'enkoko, akawanga yakasiba mu kiwato protection. Kusanga omuntu nga ye waliwo embwa ye mu kikomera awo tayagala gikoonako mbu yeerimu ebintu bye. Obwesige twabuteeka kati nabyo webikutunuulira ekigamba laba ono. Kubanga kati oba okyongeddeko n'entegeera ey'enjawulo nti kikusinga okutegeera. Abantu balina bipusa ewaka. Era wegendereza abantu abalundalunda ebisolosolo ewaka awo babaamu n'agantu gaabwe. N'omuntu omu mukwano gwange naku lumu namugamba pusi eyo nira pusi gye natunuulira ewuwe nga pusi eno nyina ekintu kyenjirabamu. Pusi eyo mulimu ekintu ekitali kituufu, nina ekintu kye nagirabamu ng'emuluma omukono ndaba esaakinga mu kifo ky'okusaakinga omusaayi etwala obugagga n'omukisa gwe. Bwe nayogera ku pusi enkeera yabula pusi teyadda naye ng'emazeewo emyaka. Okitegeera? So njagala mbagambira nga mbakakasa mwenna nti ebisolo ebyo byonna, ebinyonyi ebyo byonna byatuuka ku kiseera okutwefuulira obutonde. Enkuba tekyatonyanga bwe inatonnya, omusana tegukyayakanga bwe gulina kwaka. Ebintu byakyuka n'embeera lulinze embeera nze bwe nakulira nga ndi muto ngenda nkulaawo nga ndaba embeera ndala. Kati embeera yafuukira ddala. Ebintu byakyukira ddala. Oba okitegeera? Anti kati Ronnie, ebintu byonna byonnyonnyodde eby'embeera okukyuka, enkuba tekyatonya, omusana tegwaka bulungi, emmere ettaka tekyazza mmere bulungi. Oli ayinza okugamba, ayinza okunnyonnyola na justifying ensonga ezo scientifically. Nagamba emmere ettaka terikyagira bulungi mmere lwansonga balimyerimyeko nnyo, liri exhausted. Oli nagamba enkuba tekyatonya, tutemya nnyo emiti, then company bingi ebikuba ebika ebibi, stuff like that. Oyo oyinza mugamba otya? Bw'obanga owulira nti science, bwe tuba twogera ku science takkiriza nti Katonda gy'ali. Katubanga science takkiriza nti Katonda waali. Njagala okkirize mukwano
nali omu ku bantu abali balowooza nti oba Katonda oba taliyo nga nina ebibuuzo ebyo naye namala kufuna mukisa gwogerako naye nala kufuna mukisa. Omanyi tubeera wano nga batugamba nti Amerika gyeri naye bwe batotuukangayo gyeri naye olaba obeerawo nga togendangako Masindi nga Masindi gyeri Masindi waliyo ki nti waliyo kino na kino na kino Kalangala gyeri waliyo omugga muwanvu leke Victoria eyiteeyo omala gendayo kati ye Katonda. Ebintu by'omwoyo tebabigeraageranya na magezi ga mubiri. Yes, so ebintu bigenda kweyongerera okukalubanga bwe nabagamba mu video ziri kubanga obutonde bwatwefuulira ate naffe kennyini tulemeddwa okudduka okuddayo mu kifaananyi eky'obutonze okubeera Katonda bakatonda ngaffe nga Katonda ne tubeera bakatonda nti buli kofunamu akazibu ogaba kangendeko ewa bajjajja bantaase naye nze neewuunya waliwo nekyayi kyanneewuunyisa omwana omu twasomako naye dda naye nga ssebo yagenda ewa bajjajja okutuula ebibuuzo baamuwa akati n'akateekawa wansi w'olulimi naye nga baayogerako bajjajja Okay, tukyatematema mbeera lwaki tonneesonyiwa banyo abalabi nziramu bagamba nti oyo yenna ayagala okulanga naffe wano ku Unique Media still kuba ennamba eyo eri ku screen yo embeera yakuteesa tusobola okuba nga tunyumyamu ne twogeramu ne tulaba buli omu engeri gy'ayinza okuba nga ayamba munne. Pastor Ronnie gwe nkyatambula naye era nga twakwogera sofa ku bintu biringa bisatu. Twasookedde ku musaayi ne tudda ku nzigi oba oliawo zoggulawo nga tomanyi naye ng'okuzigala lugenda fuuka lutalo. Then tuba tugenze ku butonde engeri obutonde gye bwatwefuuliramu so n'ebirala bingi tugeba nga twogera ku mweno program. Mbebaza kubanga mukomentinga musharinga messages nziba nzituuka wala amasimu ngafuna olinaga nalabye kino mbebaza bannange era temujjango oko musharingire ddala kubanga message ntuba twagala etuuke wala. Sebo ongambe oli bamuwa akati naye nga bajjajja bamuwadde akati ayite ebibuuzo tebaasoma. Abamuwadde akati nga tagenda nga ko yadde okumanya ya ajimuwadde atuule ebibuuzo abiyite. Kati simanyi oba ani aba confusing ani oba ani aba atudde ku ntegeera yaani. Bane obutonde bwatwefuulira tukkirize nti tetukyabulinako control ne tulina kudda mu kifaananyi kya Katonda tusobole okutereeza kyenyizo bagamba. N'ekyokubiri buli woolaba sitaani wonna buli woolaba sitaani buli kyokozesa nga kya sitaani kiba against Katonda. Ekyokubiri buli kyokola kyonna nga oli kyekuusa ku kantu ka sitaani okugeza busamize kuwa nti naaba amazzi gano simanya kola bwoti waliwo omukyala bamunyumiza ali mu kitundu eyo wala ali mukono ye addira ennyama ayina restaurant agisiba ku buwuzi n'agisibako akati n'ateeka agenda mu toyi n'agisiba ng'ekkirira wansi n'aggalawo n'ekkufulu n'ayogererako ebigambo nti ng'ensowera zino bwe zijja ku nnyama eno njagala bakasitoma bwe baba bagenda okujja okugirya.
Thank you.